kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Obukulembeze Allah yabugaba. Nolwekyo manga muli maka automatically ekyo Allah yamala okireeta n'agamba nti omukulembeze wa maka abeera mwami. Allah gwe yagera nga ye taatawo ng'oli mwana. Allah gwe yagera nti yebalo ng'oli mukyala. Olina kikkiriza kubanga Allah yamuwa obukulembeze obwo kugwe. Kati bw'amala okubumuwa ye kati ekikye kyakubeera nga afaayo nnyo okulaba obuvunaanyizibwa bwe ng'omukulembeze wajja atwala abantu Allah subhanahu wa ta'ala wamukwasizza. Ensonga eyokusatu wujud ahdaf ru'ya wa ahdafu mushtaraka yas'auna litahqiqiha. Ensonga eyokusatu mu bukulembeze bembata imugirina mugende mu ekyekinge okubeera nga mulina vision ne clear objectives uwaje mulaga. Tasobola kuvuga kintu nga tomanyi nti okitwala. Omuntu n'obula ansa singa oli akubuuza nti Allah akuwadde amaka naye in 10 years to come wawe oyagala okubeera ng'oli. Njagala tubyawule okubeera nga okyalemereddwa okutuukiriza ebigendererwa n'okubanga aslan totally toyina ky'olina mu mutwe nti wano njagala okutuuka. Kwa bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala tubeera n'ebigendererwa naye Allah yasinga okusalirawo abanadamu. Oyinza okutuukirizaako ebimu ne birema naye at least bireme naye nga wali nabyo era nga wabirasama bulungi nga wabiteekawo bulungi nga njagala okutuuka in 10 years to come. Omuntu yenna atalina objectives atalina wajalaga tamanyi na kumanya wawaali. Kubanga omukulembeze omulungi bamaama abali mu maka gammwe muli bakulembeze nammwe baganda bange omuntu olina okutegeera wawooli essaawa eri oba sookera kumanya wajje wava otegeere wawooli na wajje olaga. Tebakubuuza nti emyaka 10 mu bukulembeze bwo obwa etwale oba disitulikiti oba amaka kiki osuubira okuba era kikyoyagala okubeera n'ogamba nti nze ndi mukulembeze ebinaaba nungu naidi oyenda kunta kuli mulegayi. Kubanga waliyo abakulembeze abagamba nti hadha ilmul ghaib. Ombuuza kwegamba bintu bya maaso ate ebyo Allah yabyesigaliza. Sigamba nti otegeere kyogenda okubeera naye kikubeere mu mutwe nti kino kyoyagala. Kubanga Allah yagenda okusalirawo either okutuukiriza ekyo kyoyagala oba okubeera nga okiremererwa. Naye awali obuzibu kwe kubeera nga ne mu mutwe gwo temuli yadde kigamba nti wajja njagala okutuusa etwale, wajja njagala okutuusa masigidi eno, wajja njagala okutuusa disitulikiti eno, bagikukwasa Allah yagikukwasa newetuulira n'obeerawo ng'abantu obavuga naye nga nejjobalaza tebamanyiiyo naye kennyini tomanyiiyo. Bagenda kuyamba batya okutuukiriza ebigendererwa byo nga naye kennyini tolina ky'olina. So ku level zonna okuviira ddala ku maka oba mwabiwandiika oba biri ku mutwe nga mubirina olina okubeeramu ne kibayita clear vision ne objectives wajja ogenda okutuusa ki. Kuba n'abantu b'olina by'ogenda obagamba baana bange njagala bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2030 nga tulina diguli 6. Ekyo kigendererwa kirungi. Baana bange njagala bwe tunaatuukira mu 2028 ng'ennyumba eyo tugiserese. Eyo naye objective alimuhimu tulina okubeera nga tutegeera nti hadhihi al-anasir olina okubeera nga tulinawo abantu abakola group y'abantu ababiri okugenda mu maaso, walina okubeerawo mu bo abakulembera ate walina okubeerawo objectives. Then awo bwe tuvaawo tugenda ku kye bayita mabadi'u al-qiyada al-asasiya. Mabadi'u al-qiyada
al-asasiya biki ebyayamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutukulembera abantu naffe abatambula bako na wane jinja watatu ko be Uganda naberanga yasobola okuvuga kibaito obusiramu kubanga ye al-qaid al-am ye muvuzi owokuntiko yakisobola atya yekwata ku hadhi mabadi al-mabadi al-asasiya empajiruwaga oba ebikolo ebiyimirirako kibaito obukulembeze buli mukulembeze ogende ngo obitegeera ekisooka mabda'u ashura agamba nti wa huwa awwal mabda' fil qiyada al-islamiyya ekisookera ddala mu bukulembeze bw'obusiraamu ekiyamba obusiraamu ogenda mu maaso ekigenda okuyamba amaka mu ogenda mu maaso ekigenda okuyamba kampani zammwe ogenda mu maaso n'obukulembeze buli omu imaara zammwe obanga oli wano ng'oli amiira ekigenda okuyamba mabda ashura kwe kubeera nga omuntu ebintu byakola mu bukulembeze bwe tebiyimiridde ku mutwe gwe yekka. Abubakar radiyallahu anhu mu khitaabu yenga Allah yakamala okumuwa obukulembeze message eyo erimu ebyokuyiga bingi. Abubakar gye yawanga yakamala okulondebwa ku bukulembeze bw'obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga afudde kaali kaseera kazibu nnyo. Abubakar radiyallahu anhu n'alondebwa okubeera al-khalifa eyasookera ddala eyadda mu bigere bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atambuza obusiraamu. Yayogera ebigambo bino, yagamba ayyuhannas, bantu mmwe, ng'omukulembeze alondeddwa alina okwogerako eri abantu bagenda okulembera. Naye ffe betwogera ebimu bimalamu amaanyi. Omutwamu w'omukulembeze Allah abumuwadde, kale mu mbeera yonna gy'abukuweereddemu n'ogenda mu bantu Allah bakuwadde okulembera n'ogamba nti mumbwenyi mwabaire munepankirako katiini kambatwale. Abakulembeze abamu bwe batyo boogera, naye bassebo ne bannyabo mu bukulembeze bwonna hatta amaka abantu b'okulembera manya ati nabo bantu basobola okubeera n'obwongo ate obusinga obubwo. Abubakar yagamba inni kad wulitu alaikum, Allah mbadde obukulembeze nga nze khalifa gye muli mu abasiraamu. Naye nabake yazzaako yagamba nti walastu bi khairikum, naye tekitegeeza nti nze Bakaali nze abasinga obulungi. Buli lwofunanga bukulembeze katugende ku bw'amaka kubanga Ssekasongole bwasinze okwogerako wano, okubeera taata mu luggya tekitegeeza nti gwasinga okutegeera. Tekitegeeza nti kati bw'otwala tewali alina bwongo. Era nga Seeka bwagambye nti omuntu osobola okumuyita embwa. Abamu ayinza okugamba mukyala we oba omuntu yenna n'amugamba nti naye olina amagezi tolina bwongo. Waliyo omwami gwe naye n'agamba nti nze neewuunya abantu abandi kyayagala okukola neyeebuuza ku mukyala. Wallahi ate kyannaku nnyo nti yali yasomamu kale yasomamuko ku Busiraamu. Nembuuza lwaki nagaa kati omukazi gwe nakeera okuwasa mwebuuzaako nti amagezi kigaalina gagenda okumpa aganayongera agasinga agange. Hadha alfahamu eyendowooza nfu. Abubakar yagamba nti walastu bi khairikum, sinza abasinga obulungi. N'abagamba nti fa in ahsantu, zezza bwe mulaba nga nkoze ekibagasa amakulu nga nkoze ekirungi munyambe tukituukirize tukikolere wamu. Olaba omukulembeze bw'agamba era entegera gy'alina okubeera nayo. Kati gwobeera eyo olina masjidi naye nga olowooza nti olw'okubanga oli imaamu mu boosaaza teri ategeera n'omu. Era bagamba nti ninze mbasalirawo wano
bwemba ndogereza zakola ki ekyo nkisazeewo abo bayimamu baliyo naye sebo osalirawo abantu oluusi Allah nga mu bw'omulimu bwe yawa amagezi abaali badde bakuyamba oluusi okugaidinga mu bukulembeze bw'omusigiti oba obw'ettwale oba obw'amaka kabeere mukyala waka message eyo yali badde ennungi ogigamba abantu abawaka batuuze bagambe nti Allah yampa obukulembeze kuba nze mwami naye tekitegeeza nti nze asinga okutegeera fa in ahsantu fa ainuni bwe mulabanga nga nkoze ekinaatuyamba mu maka muno munkwatireko tukituukirize. Abakari yagamba nti wa in asatum fakawimuni naye bwe mulabanga nvudde ku mulamwa temundeka kubawabya. Nabagambye nti omusajja ono yabadde atwala abantu mu taxi nga bagenda Iganga n'atuuka ku rawundi n'akwata olugendo e Kamuli ne musirika mwabali mu taxi n'etambula ekigendo batamugenda kituukako. Kitegeeza nti buli lw'olaba muntu olw'okuba mukulembeze waliyo abamu nga amuleka ni imaamu ne naidi ife twamuleka naidi no. Abakari yagamba nti fakawimuni munyambe mungolole kubanga bwe mutangolola nja kukola ensobi. Omukulembeze omulungi bw'abanga akutte enkasi y'okukulembera abantu okutandikira ku maka paka ku bukulembeze obwa waggulu akkiriza nti mubakulembera mulimu abasobola okumuwabula ekintu ne kitereera. Naye buli lwalowooza nti ye yasinga okutegeera n'amaka obukaga mulemu okutambuza kulw'okubanga endowooza y'abantu balina mu maka abakyala n'abaana b'ozaala ssebo oba nnyabo osobola okubajjamu endowooza egenda okutwala mu maaso amakaago ne famire yammwe. Naye buli lw'oba hammasha oba okubaleka n'oba nga tobafaako tebalina contribution yonna Sseruganda ojja kwesanga ng'ekintu okivuze ng'okitwala wafu. N'olwekyo tuteekeddwa okubeera ne mabda ashura. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an surat ash-shura walladhina ba'da billahi minash-shaytanir rajim walladhina istajabu li rabbihim wa aqamu as-salata wa amuruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira kuteesa kubeera na nkiiko. Kitegeeza nti omuntu yenna mu bukulembeze bwe nga temuli nkiiko muteekeddwa okubeera kubanga al-mashura okufuna ebirowoozo by'abantu kitegeeza kutuula nabo. Wano watuvuga nga watuzza ku bukulembeze nti omukulembeze ateekeddwa okubeera nga atuuza enkiiko. Enkiiko regularly zisobola okubeera nga za weekly, ziyinza okubeera nga za monthly, ziyinza okubeera nga za annually, nga olina olukiiko naye nga lwa mwaka bwe guggwako n'ogamba nti ngenda kutuuza abaana bange tulina bitugenda okwogerako. Tuuza abaana n'omukyalawo mubeereko mu lukiiko. Abaamimu abali wano nenda kubuuza ku naani eyatyamaku n'abantu bawaka. Nendaganika omukono points natyamaku n'abawaka mu lukiiko twateesa ku nsonga editwala amaka gaife mu maiso. Bismillah. Mala seka twahe babiri basi abakyala mulingira abami bano nabo emikono girikola like over 10%, no, not even 10, over 5%. Naye can you imagine nti otambuza otya amaka 20 years aye nga temujama wako huku mu lukiiko n'abantu b'okulembera? That means it abintu bitambulira ku mutwe gwo wenka aye nga Bakari aliko balastu bi khairikum. Tulina okuba nga tutyamise enkiiko al-mashura hadha mabda asasi. Al-an aqulu lakum njagala okubagamba okutandika olwaleero min mabadi il-qiyada al-asasiya ekigendo tuyamba mbukulembeze al-mashura. Tulina okutuulanga tukubaganye ebirowoozo tufuneko endowooza z'abantu abalala tusigatte tulowooza nti tulina nnungi nnyo bwe tugenda okusobola okutambula. Tuuza abantu bawadde mu mwaka omulundi ogwo kati abaana baabo bawumudde. Abamu tulina abaana bali mu university
abalala bali mu secondary, bana bakulu naye tofuna kola ndowooza zaabwe. Tomanyi ayera n'endowooza ye naye nga bambi ayagala akikugambe naye talina chance. Naye bwe wabeerawo olukiiko omwana awanika omukono n'agamba taata nalabadde ndowooza nti ensonga eno tugikole bwe tuti ne bwe tuti kijja tuyamba okubeera nga tugenda mu maaso. Abamu tubikola era mu ndowooza z'abaana ze tuba tetubafunamu tuzimbirako ebintu byolaba nga bitwala ki? Bitwala amaka mu maaso. So obukulembeze bwonna waliyo n'omuntu nga imaamu abantu botwala ssebo swala bafulume nabagamba tubeereko n'olukiiko tesituuza nkiiko ate ne masigiri n'ettaka lya baaba. N'olwekyo ife nze ninza asalawo ninze omwana omukolo ssebo masigiri bagizimba ku ttaka lya taata yes naye abagisaaliramu bantu. Abubakar radiyallahu anhu yali badde agamba nti ensi ebadde ya Muhammad, n'olwekyo teryayogera naye yatugamba atya? Yatugamba nti fakawimuni mungolole singamba nina kyesikoze bulungi. Al-mabda'u athani mabda'u al-hurriyatul fikr. Bobanga oyagala okulembera abantu obulungi buli omu muwe chance alowooze ebindowooza zaabwe obeerenga ozifuna. Falkaidul muslim alayhi an yuwaffira limaruusihi wa atbaihi almunakh almunasib linakdi albanna. Omukulembeze omutuufu ateekeddwa okuwa abantu be chance okubeera nga bawa endowooza zaabwe newankubadde nga ziyinza okwawukanako ku ndowooza ye naye ng'alaba nti zezizimba ekintu ogenda mu maaso. Tulina okubeera nga tukkiriza ensonga eyo. Naam, wa an yutaliba bihi shakhsiyan wa yutihim haqqa at-ta'bir al-hurr an ara'ihim. Bal omukulembeze takoma kubeera nga alingirira bulingirizi nti bwe banaabeera waŋŋamba leka kulindira paka mukyala wakugambe oli mu maka yes gwe boss. N'olwekyo mukyala asiisa amanyi talina watandikira oli mutwale oba oli imaamu abantu bakutya olusi kati gwe mwennyini batandikeko. Omukulembeze omutuufu yennyini asaba n'ogamba mama w'abaana nina ploti 2 waliwo ploti gye nina embikko endala eri Kangulumira njagala kuzimba rentals olina ndowooza ki? Kubanga ayinza okuba nga akimanyi era yawulidde nti ogenda kutandika naye talina wakutandikira. Abakyala abamu bali eyo balina endowooza ennungi n'abaana balina endowooza ennungi naye lam taftahu lahum kanawat, tewawagulirawo channels zakubeera nga bakuwa ku ndowooza zaabwe. Kati Abubakar yabagamba bwe mulabanga ina kyenkoze munyambe, bwe wabeerangawo wengenza obubi mumpabule. Kitegeeza yali abagamba nti mumpeeko ku ndowooza zammwe. Oyinza okukola ekintu nga engeri gy'okikozeemu kyalibadde kirungi nnyo okusingako bwekikoledde naye Allah subhanahu wa ta'ala nga okizimbidde ku bwongo bwo obwabalala n'obuhammasha n'otabufaako. Babuuze falkaidu najih, omukulembeze omutuufu, liida omutuufu ye kennyini asaba endowooza z'abantu bakulembera mulaba mutya. Naam, Umar radiyallahu anhu ibn al-Khattab radiyallahu anhu ku nsonga eno waliwo olunaku hasalat bainahu wa baina almar'a almusinna allati qata'atuhu wa huwa yakhutub bil masjid. Umar yalina ebigambo byabulira abantu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ye khalifa yadda bigere by'omubaka bya Abubakar radiyallahu anhu. Naye bwe yali ayogera omukyala n'awanika omukono n'agamba nti asebo khalifa oli mukulembeze kituufu naye wano olina kye wasobyamu. Yamubuulira ezimu ku nsobizi naye Umaru yakola ki? Kubanga abakulembeze abamu mu maka olw'okuba musajja yennyinimu osobola omuwa ensonga n'agamba nti takukkiriza kubeera nga olina ensonga gy'omuwa. Bw'ogimuwa ng'omutegeeza nti wano wasobya takkiriza nsobi. Kino ekyabakyala bakyala batendwike. Abakyala
ewa imwe yezina weno yogera ki omukazi obukazi. N'olwekyo obukulembeze hata mu matwale hata mu misigiti n'obukulembeze obw'enjawulo waggulu omuntu agamba tolina ky'oŋŋamba. Naye omukyala yali mukadde, Umar radiyallahu anhu n'amuwuliriza, era Umar mu kaseera ako kennyini shakara Allah subhanahu wa ta'ala ala anna hunaka man kama bitakwimi khata'ihi. Yebaza Allah nti ya Rabbi webale nnyo okubanga mu umma gye nkulembera wateekamu abantu abasobola okutukoonako ne batugolola. N'olwekyo hadha mabda aidan min mabadi al-idara oba al-qiyada. Muhimu ku bintu omuntu byateekeddwa okubeera ng'afaako ennyo mu idara. Tugenda kubuuka ebimu olw'obudde kuba oledde dakikanziraba ziweddeyo. Naye min sifaatul qaa'idi naaje, omuntu omukulembeze omutuufu ateekeddwa okubeera mukhlis fi qiyadatihi. Ebintu bya bitambuza ng'anoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idara shu'unul usra kakubeera okutambuza amakaago yeesigago, naye songola abagambye nti eyo ibada, seeka songola nga babagambye. N'olwekyo wa anta fil ibada, wakati mu kulabirira abantu bawaka, teeka mu nniya nti Allah yeyantuma okukola omulimu guno ate era ye yakutuma okugukola. N'olwekyo gy'oba olaba nti olw'okubanga abantu abamu ekyo kibabulako, y'ensonga lwaki nti bawaba mu nsonga z'okulabirira amaka gaabwe. N'osanga nga omuntu Allah kyeyamulagira si kyakola, ebintu Allah byakwasa abasajja okukola ate abakazi kati be babikola. Bakazi bafuuse bamaama, akaseera kaikamako ye taata n'agamba nze taata nze maama. Meaning nti waliyo abantu abatalina ikhlas, abataategeera kyakukola ku nsonga y'okutambuza amaka gaabwe. Waliyo omuntu atambuza ettwale oba atambuza omusigiti, imma ng'ekizibu kye mulimo nti nze guno tombuulira kirala kasita nfuna mutwalo olunaku, ekyo kye kyandeka ku masigi ye. La ya sheikh, al-ikhlasu lillah tuteekeddwa okubeera nga min sifaatil qaa'id, ateekeddwa okubeera nga mukhlisun lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ddin. Agamba Allah ow'ekitiibwa nti abantu bonna abakola ibada teriyo gwe batuma kukola ibada okujjako kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu ibada zonna ze bakola, mukhlisina lahu ddin, nga bakikolera wansi wa Busiraamu ate nga bakimanyi nti buli kye bakola bakikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah bw'aba atunuulira bye mukola tatunuulira mibiri gyammwe. N'olwekyo ndi mulungi nnyo ng'omukyala, ndi mulungi nnyo ng'omwami, ndi munene, nyirira nnyo, ebyo byonna Allah si byatunuulira. La yanzuru Allahu ila ajsamikum wala ila suwarikum, tatunuulira ngeri gye kikula kyammwe nti oyo mukyala empeera zikuweere ku kikula kyo nti olina figa, oba oli mulungi nnyo, wala musajja nti aba alina ssente oba alina ki, wa innama walakin yanzuru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala atunula ku ikhlas, guno omutima guno Allah subhanahu wa ta'ala gwatunuulira. N'olwekyo wano ikhlas bwetugijja okubeera nga omuntu ateekeddwa okubeera nga omukulembeze akikola lillahi subhanahu wa ta'ala. Walakad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni'mal qa'id wal qudwa lil jamaa al islamiyya. Owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukulembeze alabirwako ku buli musiraamu yenna Allah gwanaawa obukulembeze. Obukulembeze bwe amanat birisalatihi, abantu bonna bakkiriza, al umma yonna nekkiriza nga bwe tugambye nti naye wano ejjinja meseji yo neetuuka lwakubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam engeri gyeyakwatangamu ebintu bye. N'olwekyo awo nawo omwana Adamu alina okubeera nga alina ikhlas. Ensonga endala nga natera okumaliriza
Sheikh Maram za dakika ngapi? Dakika 5. Al-ittisal wa tawasul al-fa'al. Point yenu jaga mgetegereze bulungi. Omukulembeze ku levels za zonna ateekeddwa okubanga alina effective communication era ng'awuliziganya n'abantu bakulembera, abawuliriza n'ategeera bulungi message gye bamugambye ate ng'era communicatinga babyo wa yafham marahil al-ittisal, amanyi levels ez'okuwuliziganya oba za communication. Tewaliwo bukulembeze bugenda mu maaso nga towuliziganya ne b'okulembera, obwo tebuliyo. Era buli lw'obeera nti oli imaamu ku masikiri yo naye nga tewali mpuliziganya n'abantu b'okulembera, obwo obukulembeze bufu basebe ba imaamu abali wano. N'olwekyo ne mu maka bwekiti bwe kiri, ne ku disitulikiti bwe kiri, na buli wawali obukulembeze oba oli amiira n'obeera nga mu bwamiira bwo ate bw'otwala tolina nabo, waliwo faragh, waliwo gap wakati wo n'abantu b'okulembera. Kyenjagala okubategeeza mu kino nti omukulembeze omutuufu alina okubeera nga ategeera levels esatu eza communication. Bwe ziba nga tozirina oba nga tozimanyi ogenda kukola ensobi, kubanga waliyo abakulembeze nga yes bacommunicatinga naye nga bakolera nnyo ensobi mu communication. One, ekisooka in communication level esooka bagiyita intrapersonal communication, mu luzungu abawarabu bagiyita al-ittisal ash-shakhsi. Al-ittisal ash-shakhsi abasoma mass communication wano abo mutegeerawo bulungi. Ensonga eziri mu nyumba, ensonga eziri mu ttwale, ensonga eziri mu masigidi gy'okulembera oba mu district oba wonna Allah we yakuwa obukulembeze zeetaaga kusookera ku level eyo. Bw'oba ofunye information yonna oba ensonga yonna, sooka ocommunicatinge n'omutima gwo. You communicate with yourself first. Sooka ocommunicatinge n'omutima gwo gwe kennyini. Eyo level esookerwako banyaba abakyala, kubanga mwe musinga okukola ensobi wano, n'abaami bwe batyo. Naye nga mu bukulembeze bw'obeera nga oli mu maka, Allah yakuteekamu ng'omukyala, kubanga Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ffenna tuli babirizi, tuli bakulembeze, na buli omu Allah alina level ejjamu ey'obukulembeze. N'agamba nti farrajulu ra'in fi ahli, omusajja abeera mukulembeze mu bantu babawaka, wa mas'ulun an ra'iyatihi, Allah agenda kumubuuza ku bukulembeze obwo. Kyeyazaako n'agamba nti wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, n'omukyala naye era mukulembeze mu wakati mu nyumba ya bbaawe, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, era naye agenda kubuuzibwa kyenkanyi ku bukulembeze obwo. N'olwekyo bw'obanga olina kyofunye kyonna mu maka, yagala okutegeeza nti kyosookerako kubeera nga ofumitiriza ku mawulire g'ofunye, ku kigambo gy'ofunye, ku ndowooza gy'ofunye, nga tonnaba kuteekinga step ya kubiri mu communication. Ensonga eyo mbasaba mugitwale ng'enkulu, simanyi oba mukitegedde bulungi. Teri kireese buzibu. Si buli kintu ky'olowoozaako nti ogenda kitwala ku level 2. Mu bukulembeze bwo bw'ettwale oba bw'omusigiti, singa olaba nti mbadde n'endowooza gundi, naye sooka oddeyo eka. Kyebagamba nti intrapersonal communication, osooka okyebuuzeeko, buuzaako ebibuuzo omutima gwo, olabe kigenda kuvaamu ki bifo nga tonnakitwala mu bantu. Kubanga teri kireese buzibu ne mu maka okuggyako ekyo. Mu bukulembeze baffe mu misigiti okuggyako ekyo. Omuntu agenda n'aleeta ekintu ekyalibadde nga kikye oba kyamaka ge kirina level kwe kyalikomye, naye n'ajja akireeta mu community, n'akiteeka awo n'akyogera ku muzindaalo,
buli omu ne yeebuuza nti kale kyayogedde kyaki. Era buli omu nga yeebuuza ekino ffe kitukwatirako wa, kubanga in communication, mu communication gye tukola waliwo ana al-mursil, nze nina message ngisendinga, eri waliyo al-mustakbir, receiver agenda okureceivinga message eyo. Soka weebuuze oli receiver message gengenda okumuwa emugasa ki? Ekyo kikulu nnyo, kubanga ebbanga ly'omala nga tonakufulumya kigambo mu kamwako ogenda kifuga, naye kasa kifuluma kiba kigenze. So that level is very very important. Eyo level nkulu nnyo, abantu mulekeraawo kumala googera nga muli bakulembeze n'ekintu ekyalibadde kyeweesigaliza mu mutima n'ogenda okyasanguza mu bantu. Then level 2, bw'omala okulowooza ku nsonga n'olaba nga kino ekintu kyetaaga kukoma ku nze, waliwo kye tuyita interpersonal communication. Era ebadde intrapersonal ate eno interpersonal. Interpersonal mu Luwarabu bagiyita al-ittisal al-jam'i. Al-ittisal al-jam'i kwe kubeera nga ekintu kyenfunye mu bukulembeze kyetaaga mbeeko ku level gye nkitwalako, mbeeko ne benkitegeeza. Kya musigiti naye ogenda mu maaso kyetaaga nkibuulireko omuntu fulani ye fulani. Kati eyo interpersonal communication eyo kyeyeetaaga wetukolera ensobi bwe butamanya ani gwe ntegeeza message eyo. Era ne hajimul al-mustakbil, ba receiver bano balina kubeera size ya audience gyerina okubeera mu message eno erina kubeera etya. Nolaba omuntu nga ensonga ya mukyala we y'amaka eyalibadde egenda eri mu family gye yajja omukyala ate agitutte mu trading center gy'akolera. Kati oyo b'otegeeza ensonga z'amaka go tebibakwatako, obategeeza ensobi z'omukyala, obategeeza ensobi z'omwana, tebalina kye bagenda kukuyamba. N'olw'ensonga eyo ku level eyo tulina okubeera abeegendereza ennyo. Waliyo abantu abali ku mizigo, omuntu gwe wasanga tomanyi ne gye yava, muli ku mizigo n'otwala ensonga z'amaka go n'ogenda ozimunyumiza, okujjako bw'omuvawa waseke busesi naye okubyongerayo naye nga talina kyagenda kuyamba. N'olwekyo ku level eno al-ittisal shakhsi nawo twagala nga tonaba kubeerako bigambo bino bifulumya wajje nina okubitwala. N'abaani bekikwatako bezibeera nga nsonga za musigiti, ensonga eyinza okuba nga yeetaaga kutegeeza lukiiko lwa musigiti, oba oluusi ng'ekwata ku musiraamu omu gwe walibadde oyita ng'alina ensobi gye yakoze, omutegeeze nga ye munnange nawulidde nti wakoze ekino na kino na kino, naye mpitiramu wakikoze lwaki? Omuwabule. Bayimaamu abamu agenda ku katuuti n'ayimirira n'agamba nti waliwo omusiraamu wano naye njagala bategeeza tetujja kukkiriza nsonga eno, tugenda mugaba ku musigiti yakoze kino, naye nga level ku kyalibadde kitambulira kuyita muntu oyo gwe kikwatako otuule naye. Bwe kiba nga kyetaagamu basatu nga mikwano gye abasobola okumuwabula bw'olina okuyita, so sigenda kitwala mu lujjudde. N'olwekyo mu bukulembeze kyentegeeza tegeera nnyo message eyeetaaga okukoma ku gwe wekka. Tegeera message gy'ogenda okukkirizibwa okufulumya, era otegeere n'abaani beegenda okuweebwa, tomalanga kisaasaanya. N'okutegeera message eyeetaaga okutegeeza abasiraamu bonna mu musigiti. Ensonga eyo nkulu nnyo. Then ekisembayo ku communication bagiyita step esembayo ennene bagiyita al-ittisal al-jamahiri. Al-ittisal al-jamahiri ye mass communication. Abantu abali wano abagenda ku mizindalo gya radio, ku TV n'awalala, ku social media, ne mbako n'ebigambo bye mwogera, bw'obeera ng'oli mukulembeze manya nti mu bimu ku bitendo bya mass communication egamba nti oba tomanyi audience yo. The audience is unknown. Kubanga eno communication gye tuliko nze nammwe bagiyita al-ittisal al-jam'i, lwakubanga abenjogera nabo mbalaba. N'olwekyo ofulumya message nga nkimanyi nti bano basajja basiraamu nabali bakyala basiraamu mbalaba.
naye ogenda amabega w'emizindaalo gya radio osindika message nga receiver tomumanyi. So olina okubeera omwegendereza. Wali abakulembeze ng'atoola ensonga z'omusigiti bw'aweebwa chance egenda ku radio nagenda n'azasambuza ku radio. Can you imagine? Oluusi nga n'abantu b'omusigiti abagenda okiwulira bayinza kubeera 10% ku audience yegenda okuwuliza message eyo. Bagenda ate kuwulira lugambo nga babakomerezaawo nga bagamba nti imaamu waimwe yabaire ku radio kyekituuse ku musigiti akomye ebigambo wano aye tulina kubuuza imwe bene musigiti kyekiriwo. Kakati bw'oba ogenda emabega w'omuzindaalo, please be careful. Mukimanyi nti wali abantu abatoola ensonga z'amaka olw'okubanga bamuyise nti kati ogenda ku NBS gogenda okusomesa olwokutaano. Alina obutakkanya ne mukyala we awakana agamba nti kankagiire ku radio. N'atuuka ku radio neefuuka topiki ensonga ze ez'omumaka naye nga tamanyi audience ye baani abawuliriza message balisiivinga message be baani. Omukyala ali ebupadengo ola ali edekabusa mu nnimiro agenda akareediyo ke oba akatereko akasimu bw'olikobera message. Omuntu agendera okwasesinga ebigambo agezaako okubirisiivinga naye nga talaba ne bwebimukwatirako. N'olwekyo omukulembeze omutuufu ateekeddwa okutegeera channels ne steps eza communication. So siwagamba nti olw'okuba oyagala nnyo bakuwulire nti oyogera era oyagala nnyo ogenda ku radio, bw'obanga ogenze ku radio nga tomanyi by'ogenda kwogera, afazaali kola kye bakola tawkiri, funayo omulala ogambe nti genda osomesezeewo. Otherwise okutwala ensonga ezaalibadde zibeera mu lukiiko lw'omusigiti, ezaalibadde zibeera mu management y'ettwale, oba ezaalibadde zibeera mu njuyo ne mukyalawo n'abaana, n'ozitwala ku jamaahiri okubeera ng'oziwa ensi yonna eziwulirize. Ezo ensobi ze tukola ng'abakulembeze. So omukulembeze alina okubeera ng'amanyi ensonga ezo. Sebo obudde nga yebuweddeyo, njagala kusembyawo kino nti al-qudwa al-hasana, omukulembeze ateekeddwa okubeera ekyokulabirako ekirungi. Bwonna okulemberera bassebo batanta, bassebo banyinaze bamaama, abaana baffe basoma bingi naye ebisinga babijja kufa emaka. Ebisinga babijja kufa muki? Engeri gye weeyisizaamu makaago mu bukulembeze bwo nga taata ne maama egenda kushepinga nnyo obulamu bw'omwana oyo w'obuwala oba ow'obulenzi. Bwe mbanga musiiba mu kulwana na kukubagana tteke na bigwo, agenda kulowooza nti bana bagenze mu bufumbo kye kirina okubeerawo. Bwe munaaba muteesa nga bwe mbagambye nti zibeere nga nkiiko, bw'ali batuuse mu bufumbo kyagenda okugamba bbaawe nti lwaki tetulinaako lukiiko waka n'abaana kubanga ajja kuba abijjukira. N'olwekyo beera kyakulabirako ekirungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali kyakulabirako kirungi eri umma y'Obusiraamu eno. Lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Twalina ekyokulabirako ekirungi ennyo mu weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twogera nnyo bye tutakola. Kyava Allah yatubuuza nti ya ayuha alladhina amanu, yabuuza bakkiriza n'abagamba nti lima taquluuna maa laa taf'aluun, lwaki bye mwogera byawukana ne bye mukola. Bw'obeera ekyokulabirako ekirungi naddala mu bikolwa ne mu bigambo, ebigambo okozesa bitono mu kuyigiriza abantu. Sebo imaamu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu Makka, da'wa ye eyasookera ddala yali ya qudwa. Abasajja abamushirikuuna ab'e Makka bamulabirangako naye nga empisa ze
ziyayolesa owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bangi abasilamuka nga balabidde ku mpisa ze bamutuuma as-sadiqul amin. As-sadiqul amin yali wa mazima owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam. Nolwekyo tubeere ekyokulabirako ekirungi bwe tunalaga empisa ennungi, bwe tubeera ekyokulabirako ekirungi kijja kutuyamba okubeera nga tukola daawa n'okubeera nga ebigambo tubeera na bitono. Njagala okukomera ebigambo byange nga bategeeza nti points esinga obungi okubeera abetowaze n'obuteefuula nti tuli ba kitalo kirungi eri abakulembeze, okumanya al-amaana obwesigwa n'okubeera aboogeri b'amazima, as-sabru omukulembeze alina okubeera omugumiikiriza, ashafaafiya transparency abantu balina okutegeera. Naye nga Ssekasongole bwagambye nti omuntu abeera mu nnyumba naye nga mukyala we emyaka 2 tamutegeeranga, era namugamba nti tojja kuntegeera nibona wala emyaka 3. Weetaagawo okubeera nga waliwo obwerufu, almuruna flexibility, kwegamba wali abantu abasibira awamu singa kyenja kukyusaamu. Nedda ebintu bikyuka n'ensi bwekyuka okujjako Allah yagaana okukyuka. Nolwekyo abakulembeze tulifuna obudde obulala inshallah tujja kwongerako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do you know that Muslims in villages do not have carpets in their mosques? Or have you ever realized that some carpets in the mosques are in a bad condition? Rahima Foundation, together with Thuraya Islam Media, calls all well-wishers for a Masjid Carpet Appeal fundraising program aimed at providing carpets to mosques all over Uganda. Your investment will be Sadaqatul Jariyah or continuous charity for all those who donate. Let's join hands by donating only $3 or 10,000 shillings on Airtel 0708 222 330 or MTN 0788 020 301. Kindly donate what you can and earn rewards for every prayer made on them. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.